Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe itibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza nti YouTube channel yaffe eno bingi bye nnina okussaako eby'enjawulo nga bwe mulaba bwe mbaterako ebintu eby'enjawulo. Tetujja kussaako ddagala lyokka, tujja kussaako okuyiga okufumba, kwegamba okuyiga ebintu eby'enjawulo okitegeera bulungi nnyo okumanya. Kati ng'olwaleero njagadde mbabuulire emyezi bagiyita batya mu Luganda. Abasinga emyezi mugimanyi nga bw'onaagyogera nti ogusooka baguyita January, nti ogwokubiri February, ogwokusatu March, ogwokuna April. Nedda, emyezi egyo girina amannya gaagyo agayitibwa mu Luganda. Kati olunaku olwaleero njagadde mbabuulire amannya ago ag'emyezi gino gye tulina ku kalenda nga giri mu Luganda. Nsuubira bangi temumanyi mannya ga myezi egyo, kati njagadde ngibabuulire. Tutandike n'omwezi ogusooka. Omwezi ogusooka guyitibwa January, mu Luganda guyitibwa Gatonnya. Omwezi ogwokubiri guyitibwa February, mu Luganda guyitibwa Mukutulansanja. Omwezi ogwokusatu guyitibwa March, mu Luganda guyitibwa Mugulansigo. Omwezi ogwokuna guyitibwa April, mu Luganda guyitibwa Kafuumuulampawu. Omwezi ogwokutaano guyitibwa May, mu Luganda guyitibwa Muzigo. Omwezi ogw'omukaaga guyitibwa June, mu Luganda guyitibwa Sebaaseka. Omwezi ogw'omusanvu guyitibwa July, mu Luganda guyitibwa Kasambula. Omwezi ogw'omunaana guyitibwa Agusito, mu Luganda guyitibwa Muwakanya. Omwezi ogw'omwenda guyitibwa Sebutemba, mu Luganda guyitibwa Mutunda. Omwezi ogw'ekkumi guyitibwa October, mu Luganda guyitibwa Mukulukusa bitungotungo. Omwezi ogw'ekkumi n'ogumu guyitibwa November, mu Luganda guyitibwa Museenene. Omwezi ogw'ekkumi n'ebiri guyitibwa December, mu Luganda guyitibwa Ntenvu. Gyegyo emyezi mu Luganda. Nsuubira okitegedde bulungi nnyo, osobola ogiwuliriza nawe n'ogitegeera n'ogiyingiza mu mutwe n'omanya nti ekyo okitegedde, n'omanya nti ekyo kivuddewo. Kati nja kuba mbaleetera n'ennaku engeri gye baziyita mu Luganda. Suubira bangi mubadde temukimanyi nti emyezi egyo nti bagiyita bwe batyo. Suubira mubadde temukimanyi, njagadde mukitegeera olwaleero nako nkayiseewo nkateekeyo namutambule n'okumanya. Njagadde mutambule n'okumanya gamba obeere ku channel eno nga buli kimu okimanyi ng'ebisinga obimanyi. Kati ng'ekyo njagadde mukimanye omanye nti omwezi bwe guti guyitibwa bwe guti mu Luganda. Bwe kityo bwe kiri, osobola okudda n'okawuliriza mpolampola n'omanya amannya ago. Kijja kuba kikuyamba okutambula n'okumanya. Kirungi nnyo okutambula n'okumanya. Bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mmwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba. Mubeere bulungi, mweraba.